nda omulungi ali ku Spark TV olunaku olwaliro nga bwe mutulaba tuyigiddewo mu ngeri ya njawulo nina security ankwatako yenna number 64092 nzagiina saka obuze ku bulabi bwa Spark TV abalabi ba Spark TV muli mutya mwasibye mutya mujebala emirimu yonna yonna gye mubadde manya n'eddoboozi bampitsa Young Freak. The one and only freaky guy, freaky ku music, freaky ku bulingoma, freaky tatya ndongo buli mwime na gwagama nti come over. I'm ready to share what I got. Bannange. Yeah man. Ne police na yebiyina yebyo. Ngambadde sikimanyi. Kati kisokedde wono. Okay. Babulira amanya amatuufu. Amanya amatuufu bambi bampita Muhindo Edwin, mwana we Kasese, mwana we Kamayi bakilembe kota zaawe nkulidde. Okay. Yeah, kyalo kyafaawo mpola mpola. Ewamu mwena muli mu police oba? Nedda. No mu baana ba kitange. Tuzalibwa bana nze kali mu police. Gwe kali mu police. Lwaki osalawo ogenda mu police? Laba Milka. Police nze nalaba ng'ekintu ekinene nnyo ku mugonde like in my career. Okay. Mukusooka ddala jjuka kati nga nze nviira eri mu kyalo Kasese mu mpewo wala nnyo ate njagala akola music. Kakati ogenda kiweeyingamu okola music nga mujeeri okujja omuteeka ku platform wenjagala music wange abeere nga kiyinza okunzibuwaliramu naye kati nensanga nga Mukama Katonda yampa talent nti sobola okuyimba ate nsobola okuddira bino ebyuma bya band by the way obadde tokimanyi mu band so okuddira ebyuma bya band ebimu byemmanyike nenkubako bass drum nenkubako trumpet nembikozesa nga stepping stone yange okwongerako ku kitone kyange kyenina kukituusa wamu ate bambi police nayo nenyamba teyamberera mbi nempa chance nempa platform negamba kyembuliza ddala lwaki ab'e Kasese tumanyi abasinga batera kubeera mu hotels gwe lwaki wagamba nti togenda kubeera mu hotel koyingire poliisi lwaki police opportunity kyeyo gye walaba fe abala gye tutalaba anti literally naagala okukola music kakati nga music njagala muyisa in an easiest way because aba hotel kubanga sijja kukola hotel kuba sigwe mulimu gwe nalinjagala nalinjagala music kati music nempushinga to that I need to find out a way of how I can put myself stand out. Thank you for that. Kati mu police oli mu department ya music? Police ina broad departments, ina departments nyingi kati police jasanga aba city, osange aba FFU, osangeyo banji kati olulimi nyora police ngondezaamu in layman's language banji kati nze nganze ndi under department bajita MDD. Kati the MDD department josanga ngaina parts je bayitanga we wagwa police band ne police band nosanga ngainamu police brass band betulaba ku TV abakumba abafuwa trumpets bichi mikolo then emberamu the jazz band babayimba lukoba ku lukoba Rweruli wabayimba bate ndongo ku ndongo live band kati goli mu lukoba ku lukoba wonna nze ndiona then waliyo the police cultural troupe n'abazinyi ne wabeerayo the actors lindako bwe baba bakuba mukola police omulimu gya police law enforcement mukola bwoba okola talent yo gyoyogedde mwinayo ne law enforcement nti ogenda n'okwata emundu n'odda ku luguudo n'okola anti kati like nganza ali under my department of music. My thing is music. Specializing in your music. So always maybe put my music career to another level, maybe do some community policing. Nkutegedde bulungi. Kati oyingira mu police, oyingira mu manya ki? Yingira manya Muhindo Edwin Mate. Muhindo Edwin Mate. Ye namba genda ba? 64092 Muhindo. Era bwebula tutegeereyo yoka. Era kyona ekintukako kasoma ya 64092 manya. Tutegeera nti yegwe. Okay. Bakimanyi nti noli wano? Bakimanyi bana. Nti olina mu uniform? Yes, babose bange nade nabategeeza ninayo interview. Okay, bakukiriza okola interviews mu uniform? Yes, banzikiriza because that's me. Because how will I put my talent to another level if I'm not allowed to express myself in chenino be. Okay. Oyingira police ku myaka emeka? Naza naine myaka 18. Nali mwana muto, naine myaka 18. Wow. Yes. Kati ate Young Freak erinnya olijjawa? Young Freak erinnya lino liri funny.
when nijja nainayo brother wange bamwita JR Viper kati sawa zino ali mu United States. Okay. Yali asomera ku East High awe Ntinda. Yeah, kati nze nga nsomera Fort Portal Nyakasura. Wow. Yeah. Okay. Nasomera nga Fort Portal Nyakasura. Kati ngolaba nti bwokiweyinga kiwa tekyenkanankana kati yenga ye abeere no muswaga ata abeera ne bana abaana bali exposed somehow. Kati nze mbeera eri laid back eri mu kyalo. Kati bwajje waka mu kyalo najja nansanga nkola music nkola nnyo dancehall naga nnyo dancehall oyo nga ndi muzibu nnyo era nkulabye kati najja nangamba no bro you are swagged up guy you need to do some hip hop is real music. Wow. Ne mugamba nandiyagadde hip hop nange simuyinako nga hip hop awo bitegeera nga mbitegeera kubanga twalina TV ewaka mbiraba ku channel Sound City. Yes, East African TV. Yeah, channel 5. Hot 100. Yeah. Kati nabene wanga ku TV nga mbiraba kati nga mbitegeera ddala naye nga siri mulungi mu kubiwandiika. Kati nangamba I will help you in writing. Akuyamba wandika anyambe so that I can adapt to hip hop. Okay. Kati nitutandika mpola first day nampita mu class netutula naye netuwandika yakantu nagamba nti tomorrow njaga bino byempandiise ojja at least ngo otadeka akantu akapya. Nengamba nebino ebintu nabisobola nze nga mbadde nnyo mu dancehall. Anyways nengende waka nentula wansi nempandika ebintu byange nga ndowooza byakusaaga nempandika byempandiise netukoma the next day kwesanga erinnya olifuna otya kati erinnya lijja kati mu kwesanga awo nangamba ndiramu kiki kyokozeewo nemulira nagamba what you guys oyimba mu Luganda oyimba mu Luzungu lwali Luzungu jikeezeera ebyo bavuka tukula nagamba you guy you a freak the way onkanze kubanga ye yali takisuubira onkanze okitege kati mukunkanga nangamba you a freak kati lwakuba nti ate nali mutowe nagamba I'm going to call you young freak. Wow. Kati from there kuba kati freak kintu kitegeeza nti kiri ekitiisa musically kati nagamba you're going to be that young freak ogenda batiisa buli bo stepping akweze enguma bagenda kuti kati mu police bakuyita batya bakuyita young freak azze ku stage oba number 6409. No abamu kati those my family kati nga police band ngena bo family yo kati afuka family. Yes family bo abamu choyagala ampita freaky olina ampita muhindo I have no problem but my fans bo ampita freaky. Okay. Oyimba type of music chi nyimba dancehall na nyimba rap music. Rap music. Yeah. So kuba rapping le mwa live Spark TV. Okay. Okay, listen to this one Young freak, to the floor, to the grinding, make me dance like I got these fresh vibes. Party time, anytime when you come around. Tulingaba Jazzy, mu Cameroon, yo, border to Nabamba. E Kampala twawamba, tunyoza fe twakola twakera. Baby turn around, come, nakato shake that thing. I love when you flip, eyes on the Gucci now, give me that thing, baby. Bannange ng'okubakuta ng'okubakuta kati kambuze okola music mu UPD mu police bakuyambako okurelease nga music wo nga police. Yeah, of course. Yeah, somehow, okay, but banyamba. Yeah, they're supportive. Tugambe nti ebyamwe tebiringa bana bali ku ground ebyo bikuyitirawo buyisi. Era nedda era birimu hustle. Birimu hustle, yeah, somehow. Of course, there's nothing easy that until chija kujanga which isn't straight away. Okay. But thank God, chimane chiberawo ne tugenda kukirala. Oyina ya kumanaging? Nedda bambi. Tolina management. Sina management. Ninga wendi kuva ku scratch. Okay. In fact, buli kimunga bwokiraba. Ndoza bya one love lose sometimes omuntu asobola okusporting. By the way, I need to say big up to some people. Waliyo gundi producer behind this audio, gundi Bigo Nexo ku Bigoma. Bambi big up on yourself. Blood yambeererawo nnyo ne big up soon wise man guy gwena kwa nayo no yimba.
One Love because yanyanguiza omanyi nti abayimba balanga ogenda kola naye oluyimba aja kusaba simanyi ojja kusasula artist fee osasula studio fee video abantu bagenda naye Wiseman buli kimu yakinyanguiza ne management yo samusasula de nekintu nekyo tuka mu studio tukola oluyimba ne ba producer ne baluberako bulungi ne producer wa video naye edit it. Big upon yourselves, guys. Awanzinira National Infinity Group banange. How should I say thank you to you guys? Bagambe mu lulimi lwamwe. Mwasinja kutsave National Infinity Dance Group. Big upon yourselves. Ulinga yogedde oluchina olulimi na ruje luli mu Uganda. Yeah. Wow, njagala tulabe challenges ze mu meeting ga music industry gwenga gwe. Ali mu police atengo oli ne mu music. Ne music. Yes. Challenges zezo mwimbi buli mwimbi zaayita mwera zezimu nange zempitamu. Sanganga kati waliyo ekikono. Ekikono. Ekyokuyisa oluyimba ku TV ku radio. Oluyimba omusajja agenda n'atulaawo n'awulira oluyimba longa lulungi. Yeah, n'agamba kati saga oluyimba olwo. Niwe buuza afaaki. Nze naliko bampita okugundi ku nkuuka. Enkuka. Yes. Ogwomwaka nagugwa. Nga nina okuyimba. Naye ogenda otuuka wali. Kyaliwo. Kikono. Nenda babayimba bali established bantu beneegomba ngamba kati ono omusajja nange singa mukama nteka mu position yo guy. Nga mbeere ne waka mwegomba naye notuuka ekiseera nakati. No, nze sisobola kutuuka ku level yo. Kuba kati kansoke kugambe mukama kuwadde talent. Nakuteka mu position notuuka wotuuse yagaliza a candle that lights up another one. Lindako Young Freak kyogamba nti ate abanene abali waggulu be bakuba ekikono abatabajja bebasinga okuba ekikono tugenda bakolera sajja balwana no tetulina kyagenda bakolera naye kyetugenda bakolera okimanyi tugenda bakuba ndongo bakuba muziki tugenda bakuba ndongo ndi nawe tugenda ate tuyina endongo nyingi mu studio oyinayo ennyimba mmeka kati kati nga ndinga wendi wano mu uniform. Yes. Nga ndi mu uniform nuno oluyimba nga olusooka. Okay. Ate ng'oli eri nga ndi outside uniform. In fact, I've been in a singing duo with my friend called Bon Viva Styles. Naye unfortunately omwaka gwali gutandika onafuna accident bambi. Afuna accident nasooka naddayo waka era. Ekasese? No, wa Masaka. Afune some treatment. So I think it's still being worked on for now. Ogenda kukola otya okuyamba ku baana b'ekasese abali mu music? And I'm open, by the way, I'm open. Nero kumanti ulusaba osobo kwagala kuyamba omwana ate nakudisappointing. Kubanza waliyo omwana omugwe namusike waffe mu kyalo ne mugamba jangu olonga mubalira jayingire police bano omwana ali talented nyonga kuba bulungi ngo tigiri naye omwana tuse waka mbeera naye waka talina kyako. In fact buli kimu nze amulabirira kuva kulya nakwambala everything. No, I don't know what came over the boy. Out of nowhere yavaawo n'apaaluuka. Netugezako okumunoonya netukubirako abantu abamu abeeye waka bemmanyi abokumpi abasobola omuyambako omwana n'andaga nti tabiriiko kati oluusi oba otya okuyamba ye okuyamba naye nga waliyo omwana agamuyambe me am here. Oyagala nnyo police band. Kirungi kigwe kyofunye okukola ne police band? Birungi kibyogamba nti Milka bino mbifunye mu police band. Ekisokerwako Milka ondabako nkulaba tole kunda. Yes, smart. It was only for what? Police band. The only thing why I'm here is because of police band. Wow. The platform. Yes. The platform. What could I be? Nandi wadenga ndeli mu kyalo ekasese nga teri amazi. Okay. But because of police band I'm here. Yeah. Kati sitoma. Okay. Bambi sitoma bankoledde nnyo ebintu bingi. Okay. Wandi baddeko baganda obogamba nti bayingire mu polisi. Yes. Wandi bagaliza. Yes. Ngani musabe boyagala. Kati bakuba nti bonna bano benzalwa nabo bonna abasinga obungi bakola. Okay. Ya kati maybe mbani na cousins abo benandisisa ate nange banga libadde gwanvu nga siddayo mu kyalo. Kati nyinza obutanga nyinza wasipajukira bulungi nyinyi ekisinga ekiri awo. Naye nga wanga jali nga ine namba yange just nkonaako obukonyi tulabe bwe tutandikira. Wali okwaya mu polisi? Yes. Bajita batya? The police choir. The police choir. Era mu mukubira bandi? No, kati
Is it you're meaning a choir as a choir as or a choir? As a choir. Yes, we have that the jazz band side. You know, the walia abantu abasingo abayimba choir something like that. Okay. Yes. Stage kizobaddeko nga gwe. Stage. Those are the biggest stage in my life has been the Galaxy Zina Fest. Okay. The end of last year. Yeah, and I'm so grateful. Bakwita nogena nokola. Bampita nengena nemba kubata abantu nebasimba. Okubaraga. Okubaraga. Ani gwoyagala okukola naye korabo. One and only nachimanyi. One and only kandabe mukabere no musabe no musaba. Big up on yourself. One blood, one brother, Viper ranking. Yeah, man. Rhythm. Viper ranking. Amanya kule aina chigabo chakoza rhythm something. Rhythm killer. The man rhythm killer. Man them rhythm killer. Viper ranking. Wandiagada ko yo korabo. Kurachi ogamba ye. Kubanga nyumira. Akunyumira. Amanyi chakola. Okay. Dancehall. Kati nga tugenze mu dancehall artists wone Uganda. Mu bato ndi kugera kati mijiji jange. Yes, generation yange. Ngoje konze. Viper ranking is number 1. Is number 1. Yeah man. Wow. Amanyi chakola. Wow. Buli bwa stepping akungoma bwati. Omulira nga ayine ngeri jajiwa naji then waliyo negundi. But for now, okay, Viper ranking. But even let me credit also this guy, Mudra. Mudra is good. Your music go uliriza mu budde obw'emirembe. Yeah. Okay. Omuluji ali ku Spark TV oli ku 21 questions ngero omukulu gwe tuli naye Ragamuffin. Yes, Young Freak ali wano nakoralero ono ngali mu police ate munayi ngatambuza ne career ye eya music. Njagala kujukiza banafa abateekamu ensimbi banafa bannumita bagamba goyi nalina mukwana yeetaaga ssente bano babimalanga bakola ssente zitaliiko musingo gwonna gwe kyolina okukola genda mu simu yo genda mu Google Play Store downloading anumida app ojja kuba mukwano obafuna bulungi abeetaaze osobola bakubira ku namba zino ezitali nsasulire 0800 10240 ate gweyagala obaweeza ku WhatsApp message osobola obaweeza ku 0787 568903 njagala okwebaza omwana omuwala nyambaza AC Fashion asangibwawo e Kasubi e Makere amwetaaze osobola omufuna ku 0706 22 60 62 tukyeyongerayo n'omukulu. Yes, please. Tusuubire ki mu music wo? Nga tumaliriza. Yeah, edutainment of course. Edutainment. Enyimbe zidaka zigenda kubeera so much of edutainment. But techingana still oku entertaining abantu bange because kimanyi nze nkulira ne Uganda bana Uganda bagala party. Okay. Bagala okubeera nga bali happy. Ne mu police muba mu party. Of course, we are human beings, just like anybody else. Wow, that is nice. Yeah. Okay. Omuluji ali ku Spark TV ebyo munango biwulidde ayagala okuddamu sheno osobola ogiddamu olunaku olw'enkya sigala kuba nga nsuka olunaku olwaliro bwe twetambudde n'omukulu Young Freak ayeetaaza music we osobola omunoonya ku social media platforms. 21 questions musule bulungi mwera.